ebivunaanyizibwa ku muntu ng'afudde. Naam. Badde nsaba mu kutandikako waliwo eyansabye n'agamba Seeka pulogulaamu yo sigivaako. Seeka mbadde nsaba atuddiremu ku musomo gwaffe ogwaddirira ogwasembayo. Naye nze kye mbadde ndaba kisinga okuba ekirungi. Ndowooza kubayisaamu mulakhasa omutono nnyo ndowooza. Mashallah. Abakatwegattako obwanyira binnaaka abakeegattawo. Babeereko bye bayiga ebipya insha Allahu taala. Naam, bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Allahumma ya rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Aluvanyuma lw'okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, tusaba Allah ekitiibwa success lako n'emirimu mbaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam, eri abantu b'ennyumba ye, basahaba be, n'abo bonna abalitambulira mu buwufu bwe bayitamu okutuusa Allah subhanahu wa ta'ala lwalitusinkanya mu maaso ge. Nkola yaffe ya bulijjo okuba kuno kitwejjukanya nga tunaba kuyingira mu musomo. Tuli ku ekiyitibwa al-huquuqu al-muta'alliqatu aw al-huquuqu al-khamsa ba'da mawti al-insan. Ebintu ebitaano ebigobererwa omuntu ng'amaze okuva mu bulamu bw'ensi. Twagamba mbutali tutandika huquuqu zino omanyise bwe tutambulira ku kiraamu. Ekiraamu kino kitambulirako kirina amateeka agakifuga, era nga amateeka ago gateekeddwa kubanga agagobererwa nga tusinziira ku nsonga ezo abamanyizi baasengeka ba'da al-istiqra, oluvannyuma lwa thorough research gye baakola okusobola okutuuka ku nsonga zino. Mu zo twatunulako ku nsonga eyasooka eyitibwa mu'natu tajhiz, okuteekateeka omuntu ng'afudde. Ne tugamba buli kyonna ekiyingira awo omuntu ng'avudde mu bulamu bw'ensi paka min hiini mawtihi ila an yuwaara fi qabrihi, okuvanga yakafa. Naam, paka tumugalamiza mu kaburi ye. Tukakasa nti Umar Sulaiman awid yafuye gwegeddeko akyali mulamu, hayyun. Hadha tamthil mithal. Naam, innaka mayitun khalas. Naam. So netumanya nti afudde, Allah subhanahu wa ta'ala mujje mbulamu bw'ensi tumuteeseteese, tumusaalidde, twatunulya ebintu ebina nabbi yeyogerako ebikakata ku musiraamu. Byonna byonna ebisinga omungi bikolebwa nno ssente. Kumuzinga, kumunaaza, kumuzinga, kumusaalira, kumutwala kumuziika, byonna nga bwe bibeera. Byonna byetaagisa ssente. Byonna yino mu'unu tajihizi. Ne tugigala ne tukwata ekintu ekyokubiri oba omutendero gw'okubiri mu huquuqu al-khamsa, mu huquuqu zino ettaano. Ne tukwata kibayita al-huquuqu al-muta'alliqatu bi'ayni tarika aw al-huquuqu al-'ayniyya kama yusamiha al-ulama. Zibayita ebivunaanwa ku bintu omuntu byalese, mali gyalese yonna yonna ebadde mu ngalo ze nga tulaba nti yiye. Naye tugenda kunoonyereza mu byapa byalina, mu biwandiiko byalina, mu ndagaano zalina, nga mulimu ezo ze yagamba nti bino byagundi, bino byagundi. Ate ayinza okuba nga ye kenyini tabirina, naye ne wajja nannyini kintu nga nte kirimu ebyo munnaffe byabadde afuga. Ye nga ze n'obujulizi obw'essimba obukakasiza ddala nti ekintu ekyo kyalina kike. So ekyo nakyo tusooka nekikola ki, ne tukisolovinga, ne tusobola okuba nga tukakasa nti ebintu ebisigaddewo byonna bya Umar Sulaiman Kasule. Nga tutundaba kubanga tutampalinga nagamba nti bigaba ate kiki. Ekyo twakitunulira mu mulundi ogwo ne tukakasa nti bwe tumaze okukakasa nti ebintu bya Umar Sulaiman Kasule khalas, ekyo kiwedde. Ne tuzzaako ekyokubiri kye tugamba al-huquuqu al-mursala, era nga tukyatambulira ku mutendero gw'okusatu. Huquuqu al-mursala twazaawulamu emiteeko ebiri. Twagamba waliwo ezitwa huquuqu llahi wa huquuqu al-adami, waliwo ebivunaanwa ebya Allah subhanahu wa ta'ala n'ebivunaanwa ebibeera wakati waffe n'abantu bannaffe. Ezo nno abamanyi batugamba nti baziyita al-huquuqu al-muta'alliqatu bi dhimmati al-mayyit. Ebyo bibeera mu nsingo yo, bibeera mu nsingo yange. Nze afudde mu bulamu bw'ensi, biba bibanjibwa nze ng'omuntu. Era twatunulira ku mulundi ogwasembayo ne tulaba biki ebimu ku ebyo omuntu byayinza okubanja munne. Twagezaako okulaba nga tubyanalyzinga, nkakasa bu video buno bubeerayo, oba goberedde channel yaffe Islamic Inheritance Consultants Limited, sobola okubeera nga abifuna bibaako. So ne tulaba
ebintu omuntu byanza okubanja munne kumutta sharaf hadith twagisoma etaali emu ntugezaako okujanalize nga nabbi sallallahu yoga naye twasembayo okwogera ye hadithi nabbi sallallahu alaihi wasallama yategeeza n'atugamba nti omuntu agenda kuleetebwa yawm alqiyama bisalatin wa zakatin wa siyamin walhajji wa ghairiha min al-a'mal agenda kuleetebwa n'emirimu gye yakola emiyitirivu muli swala kusaddaaka byonna nga yabikola naye wayati waqad shatama hadha nga alina gwe yavuma wa akala mala hadha ayina emaali y'omuntu yali azaamaanya wasafaka dama hadha ayina gwe yatta gwe ayiwa omusaayi gwe nabadde ku YouTube ku Facebook awo nendabayo omuvubuka eyabadde alaajana nga bamupangako enku mu bipiira somewhere ate mmanyi nti yabbi endowooza abali bamuvunaana lwakuba nti yabbi naye oyo go ssente mubbi kyakoze si kirungi ekyokubba naye ate ekibonerezo obusiraamu si bwe kimuwa yes. Kakati gwe ayetabye mu kutta ne bwoba omupanzeeko lukulu ne bwoba oguze mafuta yajibu alaika alqisas yes naawe oba olina okuwulirwako eggwanga bakwita kuwulira ggwanga kufa almuhimu kufa almaut هذا هو لأن هذا نشاهده في عهد عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقال إنه قتل 7 واحد yatta abantu 7 ku lwa muntu omu yes kati ekyo singa kyegattako ne mob justice olina kuba ejjinja olina wali olabika we bakubye omusaagala kubeera we bakubira mubbi saagalira ddala era nsaba nnyo Allah kintaase ne mu maaso ga saagala kirabako kugamba n'ababbi Allah battaase kituufu yes naye bw'olaba engeri gye bakubamu omubbi olina nkwata oguyinja namukuba nga atakuba mwana adamu ngaakuba omusota olina asamba n'agweri kwegamba aggwamu ekitiibwa ky'obuntu naaba ng'afuuse ng'ekintu ekiri awo ekitagasa naye nga ffe nnyini baanadamu bannaabwe ffe tubafudde ekifaananako bwe kityo ekyo bw'okikola mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala olina omusango omunene ennyo ogukakasaako okuba nti omuntu oyo singa aba afudde naawe kennyini oteekeddwa kufa oba muli bameka oba muli 100 wa inkana 100 ne bwe mba 10 an wahid tukutal muttibwa yes nadharan bil masalih so bwe tuva awo sebo kkiriza butereevu lwaleero tugenda kukwata ku kiyitibwa huququllahi azza wa jalla ebivunaanwa bya Allah ebivunaanwa bya Allah bivunaanwa ffe ng'abantu mu nsingo zaffe nga tulina okubituukiriza eri mukama waffe jalla sha'nuhu subhanahu wa ta'ala nga tuteekeddwa bituukiriza era sebo mu kiraamo kino kinnina wano ku mmeeza ensonga ze twogeddeko ezo z'olaba mweziri bw'oba okimanyi nti watta omuntu kubanga okutta omuntu oyinza okuba nga wamutta accidentally naam oba naawe kennyini nga watta waliwo okutta kwa mirundi 3 waliwo okutta kwe tuyise qatlul amd wa shibhul amdi wa qatlul khata okutta okw'obugenderevu ddala olinaga nti ngenda kusanjaga era n'akikola ne wabaawo oli asobola okukola ekyefaanaanyiriza nga gye bayita attempted murder nti okusinziira ku kye yakozesezza kiraga nti yabadde ate ali attempting okuba nti atta omuntu yes ne wabaawo kye tuyita slight mistake eyinza okujjawo notta omuntu slightly nga tokigenderedde togenderera mtakusud adamiya maasuma togenderedde kutta muntu naye ate bima qasadta yani ramaita adamiya bwoba gwe kyokusinza ku kyogendere kaladhi yarmi lisaid ng'oli ayinza okukanyugirira nga akanyuze nga akanyugirira nsolo yes buufu bwalimu bwa nsolo eyo naye n'agenda okulaba nga wali akadde akenyinya ng'eri awo fayarmiha agenda okutuuka awo ng'ate katala adamiya maasuma ddamu naaba ng'ate asseemu muntu kati okukibayita slightly okwo era obusiraamu bugamba nti era nawe olina okuliwa nga 110 lwakubanga tezibeera mughalladha ng'ate zaabali abasse nga bagenderedde so kitegeeza nti bw'oba olina omuntu gwe watta wamutomera nemulukayo tusaba Allah taasa ebizibu ebyo n'ekidduka kyo oba pikiyo nga watomera wa bodaboda n'afa la anti kitunuulirwa omusango gwo osobola ogenda gwokukka mu vvi nga gwe wakikoze
kubanga eriyo tewerabira nti eriyo n'abatomera ne bakomawo ne bajja ne balinnya kubanga bakimanyi nti omufu tawoza naki namulamu. Hadha yani yatahawala an alkhata ila alamdi, ekyo kiyinza okuva mu nsobi ate ne kigenda mu kituyita alamdi obugenderevu. Kati olwo yajibu alaika alqisas, naawe olwo bogenda kuwolerwako eggwanga ku ekyo kyokoze. Inafa anka awliyauhu, bwe bakusonyiye fabiha wa ni'ma, newe illa singa baga nti nedda naqdi alayhi kama qada alayhi, naffe twagala alamulweko nga bwalamuludde ku munne, khalas ebyo bibakoze eki biba biwedde. Naam, kakati naam, ekyo kiwandiike mu kiraamo. Naam. Omuntu yetabye mukutta omuntu. Avunanyizibwa ate maaso gaago. Omuntu yetabye mukutta omuntu. Tugambe nti damo kibuze bulungi. Omuntu senga nga babadde gurupu obadde ni wabeera omu. Ewa Allah namulwatya. Okusookera ddala erizaba hadha Uganda sawa zino n'ensi endala omuntu atta n'atamanyikwa. Naam. Oba n'amanyikwa n'atafiibwako. Bikoma wano ebyo enzulumita fi dunia bwe bakulyaza amanya wano ku nsi fa inda Allahi la tudhlam, eri Allah subhanahu wa ta'ala towola nti omuntu ne bwaba waddeyo dia yangamia 10 yutabihu bitauba. Yes, tekimala era ino okusaba Allah atakola eki akusonyiwe, kubanga lwaki nti li ahli haulai li ahli hadha alqatil haqqun. Yes, walillahi haqqun alayhi ma haqqu Allahi ala hadha alabd an ya'budahu. Anta qatalta abda Allah, gwosso muddu Allah subhanahu wa ta'ala ateekeddwa okusinza Allah. Wa azhaqta ruhahu, n'omujjamu no sababu ta mauti, noberanga bwotyo omusse ate nga oboli awo osize mateeka gatali machi sababuta, kubanga gwe ogwovuddeko ensonga kubanga omwoyo guli tegukyasobola kubeera mu nyumba yaagwo n'abeera afudde. Kati gwe ovunanibwa kuyo hadha min alkabair kaman, kimu ku mazambi amanene amaaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ate bwabeera mu'minan yashtaddu al-amr. Allah akbar. Naam, nastamir. So eyo bitulambikire ne bwoba wamenya muntu kiyungu, manyi wali abaana abalina obunyama agamba nti nzinja munula nja mukuba amanyo gagweri wansicha byonna oba baziyita nako n'ebirala nga babiyita. Ne kano njagala nkwogere ala al-abdi baina al-mutazawijain, wakati w'abafumba ababiri. Eriyo omusajja omu yagenda n'ayogera ekigambo n'agamba nti yali amanyira mukyala wange oyo namugamba afumbira abaana emmere, namukuba oluyi ebinyo ne bigweri ne biwanduka ne bigweri byonna ne bivaamu. Allahu akbaru kabira. Asin al-insan, erinnya erimu bwe riti ayadiri huwa kama yusawi, n'ekiyungo kyennyini omuntu ky'omugjeeko fi kitabi diyat. Yes, ye ng'omugjeemu erinnyo kati amanyu gageraageranyizibwa. No, aina diya gyasasula ki laisa diyatin kamila nti ngamia 10 la'allahu tusawi 5 yes 5 au 3. Anti kyekyo kigambye nti oli akikola mu butamanya naye nga liba bbanja. Kati ate bano abasama mupiira namukuba endobo n'ataddamu n'amanyike vivi. Kati ekyo fihi taqdirat. هل هو قصد ذلك؟ لا في لا بد من نظر. tulina okutunulira هل هو قصد ذلك kuba lwa bakigenderera nakulaba ng'ogenda okuteeba nakulumba mu box ombuze lwa kuba liwa mupiira ne mututema walinga tugenda okuteeba. تقصد ذلك إذا قصدت ذلك لا بد من قضاء بالدية. Yes, أنت وقضينا أجمعت وقضينا على بني إسرائيل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. n'ekiwundu obuwundu ntoze n'ontakula n'onkwagula. هذا أيضا تقدر عند العلماء.
kitegeeza tusanja twegendereza hadha huwa nekiwundu obuwundu wali abakyala abalwananga betakula maaso Allahu akbar Allah tusaasire naam kati ekyo nga tuvuddeyo butereevu ndooza omuntu tumugaddewo alhamdulillah naam kakati tugenze agamu ku mabanja ga Allah mugamu ku mabanja Allah ng'ogyeko shahada ebbiri kubanga ezo zo teziba za bbanja ezo zo obviously omuntu alina kuba nazo we yagenda okubalibwa mu maaso gaani ga Allah alladhi laysa indahu shahadatain la yaqumu amama rabbih wasiqa alladhina kafaru ila jahannama zumara abo tebagenda tebayinaawo kugamba ka access konna oba kafuruswa konna kakugamba nti bagenda kutunulwamu wala yanzuru llahu ilayhim abo tebayinaayo bayitawo weki wajiduna albaba aidan maftuha lahum n'omulyango basanga olwedde muggule si nti babagulirewo bayitawo buyisi lyayitawo ayingira buyingizi teri kakati ekyo kitegeeza shahadataini omuntu alina kuba nazo wahuwa shahadatu an la ilaha illa allah wa shahadatu anna muhammadan rasulullah ekitegeeza omuntu atatolanga shahada buzibu bwennyini buzibu bwennyini wa in salla wa in tasaddaqa wa in sama wa in tazakka wa ghayri dhalika byonna ne bwabikola yujza fi dunya wala yajidu shay'an fil akhirah konsafunamu obuwangazi bingi byafuna Allah mugaziriza bingi n'emikisa eby'enfuna Allah mugulirawo lakini fil akhirah la yajidu shay'an tayina kyasinkana naam kakati oluvannyuma lwa shahada ezebbiri nga tuzirina bino wammango olina okubikuuma tugenda kutandika as-salatu waz-zaka kuba Allah mama abda Allah subhanahu wa bihima bimuko Allah byatandikako nabyo okubanga oluvannyuma lwa shahada tuyingire topic ki tuli ku mabanja ga Allah ketuliko tuli mu duyundo al-mursala agabadde twagamaze tuli ku mabanja gali gabadde wakati wo ne muddu munno muntu munno kati gano gali wakati wo ne yakutonda ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah byakubanja nkakasaji masudi najati bakeka ensonga bakitegedde kuba bebali mu sente amabanja gani ga Allah subhanahu wa ta'ala mu mabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala getulina kye tuyita as-sala kusokera ddala لأن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح الأعمال يعني سائل الأعمال وإن فسد سائل الأعمال أو كما قال صلى الله عليه وسلم الصلاة bwe lisangibwanga ntuufu خلاص bwe lisangibwanga bwetyo yegeyege mabanja ndero kuba abantu example nga aba traffic naam tibakuba omukono bwati nagamba maji masuli ndaga pamiti yo Allah wakusasira ngo ogirina agamba kulaji genda naye bwagamba leta pamiti katogirina oluvanga agenda ku musolo tulina musolo buli kimu agenda kitinkula obonga yetule motoka bwati agenda ku mipiira n'emipiira ngamba n'emipiira jaggwako dda laba ne ka indicator ke side eno tekakola saamu amataala agenda kusaamu ng'erimu terikola Allahu akbar kabira kyekyo kyennyini sallallahu alaihi wasallam ebisigadde bijja kuba biremu nabyo bijja kuba biremu amina ya rabbi amin so eswala nsonga nkulu nnyo omuntu okugisaala so ate yabwegendereza kati weewunya omusiraamu okuva ku kisibo ekyaggwa nga alifatiha atagimanyi naye ali mu kujubilatinga kujja kwa kisibo kino ekigenda okujja naye ngera alifatiha tannagiyiga ate nga tubagaba bulijjo nti alhadiya wali nabweru weeri abakulu ebasomesa bajje basome naye bajje basome weekend weziri daire weziri mujje musome naye abasiraamu ne yeebuzaabuza mwaka ku mwaka tasobola kuwayo na ssaawa 2 mu lunaku kulaba ng'asobola okubaako nekyayiga naye ng'asaala buli lunaku kale n'abantu abatamanyi swala waliwo abamu bwetumiisinga eswala oli kimanyi waliwo oli nga ekiseera ky'eswala bwe kiba kimuyiseeko nga ye agamba nti ndaba eri yayise omusiraamu yakyogera ngamba subhana maliki dayyan atagisaala omulala era abantu twetaaga tuyiga eddiini kugisaala
ti sadaka sadaka tejjawo sola damu kusiba faman lam yajid فصيام هذا في الصيام هذا في الصيام تمولي قياس لا تمولي قياس شتان بينهما تمولي قياس bwemana itwako esole emyaka 3 nina kutula banfunye buyinja jensala jenteka wali كاتي هذا يعني هذا فيه نظر عند العلماء والوين دابا تقول خلينا نذهب في المسائل نينغا kusinzira kubamanyi إذا تيسر للإنسان من كان يتغافل عن الصلاة ويتهاون عنها ويابا يرجع yange swalo banga mugayavu la yajhad biha fihi nazar ngatajirwanyisa naye nga ate mugayavu muyo ekitegeeza nti ekitendo kyalina kirungi kati إذا عاد بتوبته فيه من يقول عليه أن يحاسب الصلوات الفائتة فيقضيها أما إذا وجد فيه الإشكال أو إذا أثقل عليه بجيبا تمزيتو ورده البعض يقولون فليتب إلى الله ثم ليبدأ من حيث تاب وكفر واكوزي توبة يبدأ أتاندكرا وكرونغوسا إلى ما شاء الله. نعم آمين يا رب آمين 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 يا رب. So kati eswala mbadde nchakunyonegeri gitujiragajaliramu yemu ku ngeri kati ate waliyo era ate kusaidia abakyala ne kisukka omanyi saawa zakazannyo zigenda ne zituuka ate nga ne saawa zeswala zikozeeki zituuse kati n'agamba nja kugisala ku 10 olaba ebbanja eryo kati nja kugisala ku 10 jukira abana agisindika ku asiri naye nga ku dhuhuri abadde talinawo kyakola olwokuba akazannyo kabadde katuuse ati Allah najjamugerera n'aba nga atuusa ate mu mbeera zaabwe eza buli mwezi kati abasinga obungi ne bwamaliriza nga atukudde wallahi ate aba yesimya ate la as-salati yani hiya wasalat waqtaha min zaman هل لك معذور هل لها معذور عينيه kimsonyisa bwekiri ate filimu yaji hali huwa mashru' tekitundulira ekyo mubikusanyisa temuli kazannyo eri yeswala labda min qada'iha indama tathur bwana abamaliriza mu kiseera kye nga atukula eyeswala inojiriwa ayinojisala kati abasinga obungi tibabimanyi kagonna mabanja kugamba eswala yo ngazi almuhimu kutula gikola ki kujisala na kujimanya nga Allah watugamba nti wa aqimu salata wa atu zaka eswala mujisali n'ekyo kubiriza kama gikole ki falyaf'al yani yas'al nafsahu sami' awuliriza yebuze hal huwa yuaddi zakata mimman lahu alqudra ala dhalika mwaba bayino obusobozi yes bajiwa buli omu yetunulemu balili insana ala nafsihi basira Allah batugamba buli omu gosinga okwemanya gomanyi nti wallahi amazima matufu gali nti nze nfuge million simanyina ne swabu ya zaka seka ya kalungi simanyi ne swabu ya zaka etandikira kumeka ne ala hasabi kam kitundu indahu agama 2.5 batane ko kubala kiwamulirako inshallah jatuka kasa bi'aunillah nainga almuhim idha hasabna wa najidu anna laka nisab simanyi yetago okubuuza ate sebe dalasa yetuse nakulwa sande rujja kubando za 29 wali ku Uthman Islamic Schools na mayumba inshallah yabayisa abasidamu mwenna kyetago kumubuuza ontumye naye kasa tugenda kubaayo ekyo sebo tugenda kubaayo inshallah era manyi kwali awulira inshallah sebo saba teketeeka twanjulira engeri gyawa muzaka inshallah so amina ya rabbi amin mashallah
Mashallah. Kakati sebo n'abalala bangi. Simanyiza ko imiridde otya Sheikh Ismail Anjuki nkakasa ya khulafaji wa naye gwe tuyogeddeeko tebanawulira olimba kale eyo ojja kugireeta ewaffe inshallah. Nolwekyo zaka eri mugamu ku mabanja Allah gakubanja. Soal singa omuntu afa au la omuntu n'abeera nga atuuse mu kaseera ako kuva mu bulamu bwe obwensi ng'ebbanga lyonna badde jatawa zaka naye ng'emmaali yakakata dda okugibwa mu zaka tukikola tutya? Ana ajiduha saab, ekyo nze nsangira ddala nga kizibu nnyo okuggyako yuaddiha tilka sana yamutu fiha, mu mwaka ogwo gwagenda okufiira mu gwakola ki? Gwagenda okugisasula kati gwe ne swabu y'omwaka oguwedde ogimanyi? Togimanyi. Hal huwa yadri kam kana alayhi an yuaddiha zakatan? Yamanyi kiki kyali kimukatako kubanga kitolanga zaka? Takimanyi. Ekitegeeza alayhi tauba wa ada zaka fi tilka al-am. Emali atekeddwa gitolamu zaka mu mwaka ogwo gwennyini ate ne yeetonda n'okwetonda eri Allah subhanahu wa ta'ala. La'alla Allah yaghfir lahu. Buli Allah nsamusonyiwa owulidde ebisigadde n'agenda atunka wa mukama we Allah subhanahu wa ta'ala. So ensonga ya zaka nayo bwe tutyo netuma nga tugiwunzise buli omu yasinga okwemanya. Zaka ne swabu manyi nti Imam Sheikh Yahya Kalungi ekyo kyo ali kukubanga yakirambulula dda bw'afanga tawayanga zaka anti emali ye ebimu kubijjibwamu. Hadhi hiya al-huquq allati na'khudhu minha zaka kubanga emali tevunanwa oli mufu evunanwa bino emali gyakoze eki emali gyalese abana bagana. Yes, ate nga bagana batya bibani tebannafuuka bannanyiniyo. Nkugambye bino bye birina okukulembera. Makyazi kitaawo yabadde agifuga naye emali erina ebigifuga ate mu mateeka ga sharia. Ebyo bye babimanyi. Fe omulimu gwaffe kubanjulira nti kino kinda kutambula bwe kiti, kino kinda kutambula bwe kiti. In imtana'u bwe bagaana fabiha wa ni'ma natrukuhum wa rabbuhum. Baba wade tata wawe. Yes. Anti kati ekyo na Allah ataba kusasula gwe kubanga abantu gano byekolera nga tuli balamu ne tusuubira nti betunaleka be bana bitukolera naye nga betunaleka nabo balina interest zaabwe. Nakuwa example y'omukyale yafa n'aleka abaana be nga alina ebbanja lyalese imagine naye nga alyewola kulaba nga abaana be bakola ki bayimirirawo naye omwana yagamba kati mala na waduyuno el umma kati amabanja gamba mfe gatukwatirako wa yali amabanja ge nze zange bazimpe buli munasaba ezizi yali awaddeyo ne bamuwaayo bulambalamba. Kati gwe wesasuli amabanja go nga bukyali abaana boolina tobeesiga ezo nsega. Yes abange benezali yes inama amwalukum wa auladukum fitna wa inama azwajukum adu lakum abachara balabe n'abaana hatta al aulad n'abaana. Kakati kammena nansi bameka abafudde ne basigala nga abaana bali mu kulwanira bya bugagga bameka mu Uganda n'ogenda okwetoolola oyinza kujjamu maka ga mulundi gumu ate nga gayina mu busiraamu nga ate tatbiqan mwebuli waliwo okubeeramu nga linnya naye nga tatbiqan temuli. Kaffe tuli basiraamu naye bwe kituuka ku busiraamu mweyagala okumanya abantu nti basiraamu omuntu ave mbulamu bwensi mbagambe nti sharia egamba bweti ne bweti wallahi in qabilu dhalika yani hasibuhum muslimin babali nti basiraamu dala mu'minin bakkiriza kuba basinga obungi awe babigobera febe bya sharia oli yagamba ne mugeza mleta wano lugezigezi nti mugenda gaba mali oba Allah yakole ne mali abantu batuka to extent okwogera ekigambo ekyo ate kati nkugambe ki anti kyekyo omusiraamu atamanyi atalina kyamanyi. Innama yakhsha Allaha min ibadihi. Kati tusomesa abaana. Naam, ensonga ey'okubiri gye njagala okwogerako as-sawm ekisiibo hadha dayn in mata wa alayka al-qada fa huwa daynun. Ng'obadde olina okuliwa
liba bbanja ibadde manyi nti mu mwaka mulamba ogwokuliwa anti kati totuuseeyo ekisibo kyaggwa dda naye waliyo abakyabanjibwa ennaku n'olwaleero fayamuutu athna hadhihi almudda mu kaseera kano naafa fa alayhi dain ebbanja limusigaddeko mu fi dhimmatihi era tulina hadithi gyetunulira omukyala yajiri nabbi saa sallam jariyatan mukyala muwala yajja fasaalat nabiya sallallahu sallam nabuuza nabbi ya rasulallah matat ummi wa alaiha alqada maama wange yafa naye nga ayina ebbanja ayina ennaku zaalina okuliwa afa aqdiha laha nzimusiibire qabla an yujibahu nabbi yali tanaba kumwanukula fasaalatha namubuuza araaiti law kanat ala ummiki dain akanat taqdihi laha qalat naam kuwosi nno zisasula qala fasumi an ummik siibira maamawo ekitege okirabye ekyo omwana nga tetunatulya wa luganda omwana gwozadde bino byonna yabino bitahammala nga tanafuna kasenteko ebyo akasente kalirinawo bino byonna anti ge mabanja getusooka okugjamu ontegedde bulungi ate abaana bebagaana kati ganabagamba buli lunaku lwa mitwalo 5 no ate tukigula buguzi no tetugula kigule bebagaana abaana anti ekisibo si kyakugula bwokirabawo kibasibire nti batusibire sente bwe bagaana nga tulaba ab'eŋŋanda wabana oyinza okuba olina byana nga tolina baana ekyo kullu wahid yahtasibu dhalika naddala nga tosomeseza ddiini naddala nga bwe bagaana ng'olina mikwano olina emikwano bwe twetoola omuntu bw'ati nga tetulina agenda kikola ku bwereere hadha saab kubanga hadhihi ibada watahtaju ila niya yes anti niya yasse ايشو هذا يحتاج فيه النظر يحتاج النظر فيه عند العلماء نينغا فيما انا ادريه هذا لا يجوز غير جائز تسمعنا كيجو لا خلاص يس بس برغانا ميكوانو جو تويناyo mikwano jo achiwulidde asobola okuyimirirawo n'agamba nti owaye shekhe wange yali aweereza program luno ndimusubidde lillah aqdihi lahu lillah kyofuna bebibina kuba biwandiike bye bino wano bye tulina nti manjibwa ennaku 3 mu kisibe ekyakola ki ate kati bona abato biwandiise tugenda bitegeera tutya kati oli omwana omuwala oli omwana atajja birabira ajja kaaba nnyo ng'ofudde ennaku emukwate ku mutima n'ebyagundi abirabire yes kakati ebyo biwandiike ogambe nti bannange nti zake manjibwa mwaka bweguti nayina ne swabu bweti ey'omwaka bweti ekisiibo manjibwa ennaku bweziti eriyo n'abakyabanjibwa ebisiibo ebyemabega nakyazibuka nti ekisiibo kiri nina ennaku zesaasibwa n'ekiri yes okategedde kati ebyo byonna byonna ssebo nyabo tuyambe bikole ki for your sake ku lwa bulungi bwo biwandiike yes kubanga era bw'oba tobikoze kuba kino ekiraamo kibako n'akakiiko akatitunulamu okusookera ddala abooluganda n'abantu abalala ababeesigiddwa okusooka okukyanayizinga abeesigibwa kubanga wali abeesigika ate ne batuuka eyo ne bakola amanyanga ne bakyusakyusa ne bassaamu ebyabwe yes kati kibaako abantu abeesigwa abakikwata abo bakiteresebwa so mumbere fanako bwetyo ebyo bitulage nti gano ge mabanja ga Allah subhanahu wa ta'ala agamanjibwa ebbanja eddala alhajj yes hijja banja walillahi ala nnasi hijju lbayti liman istata'a هل نجد إذا وجدنا أنك من المستطيعين ولم تحج ماذا نفعل لمن استطاع هل كنت مستطيع قادر غانكوزي أنت يؤجلها أنت شغام أنت يؤجلها يمكا كتاكو دا إذن عليه دين نقول أبو وزكا
tazaka la yajibu alayya lana la amliku nisaban sinachi sina nisab sina mutemwa gujibwamu zaka lakin indama ahsulu nisaba wa tamurru alayha alhawl omwaka ne guyitawo idhan nze kati mbera mbantu abalina okuwa zaka kastampe za nisab ekitegeeza nti buli mwaka oguyitawo nga sikoze nisab sikoze gundi eyo sitode zakeyo ana uhasab amama rabbi mbalibwa mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala kyekimu ne hijja kastofa kubanga hijja yeka akakolezo kali kam bulwoga yala nofa musango yes boga yala nofa nga togikoze musango hijja yes Allah toganta kati nchaine myaka 25 ni myaka giri mija kusanyuka hijja yange njajjitta abasinga bimanyi ebyo olenzo kuba yakakola umra nga mukaaga musanvu 10 nenga hijja tajikola ki kicho nimbe maka nanga maka toina kyo nimbe kigundu enafu njogera n'abatwala abamu kubagenda nabo kakati sebo hijja abantu bangi bazirina batuuka dozikola naye bali mu kwebulizabuliza mu Kampala na ku mirimu gyabwe ate kati bwe naavaawo yes ate kati bwe naavaawo abaana bajja kubba ebintu byange ate kakati milioni gana 20 ate kati mbadde njagala akamuro kakapya bw'ojja kubeeraawo olina garanti kinti okyalinayo omwaka mu maaso oba omwezi tuhasib naye nga tolina okumanya nti kulla yawm yani tamdi ba'dak weerya gwe kenyini ekitundu ogenda tosobola kubanga osigalawo buli lunaku ennaku zewalina ate Allah yatukola ekigambo okimanyi nti every day that day passes we are counting the zero emyaka olina kubeera n'ataano si bwe kiri kati olunaku olusooka oba lodda ku zero gwoba olaba ogenda kuweza 5 naye ate ng'oddayo ku zero anti obala ogenda waggulu naye nga todda ku zero omalayo emyaka Allah gye yakuwa obuwangazi bwe yakuwa tolina kuwangaala 5 nti you count from 1 it's like a count down obanga accounting okuva ku 5 ng'odda kakati kyebo kyekyo lwakubanga tetukikola ki tetukifumintirizaako tuli mu kucelebratinga birthdays na birala kyekyo sebe okkiriza ekirala nga tuwunzika another sekamaliriza kino ekyagonde naam hajj naam tukola tutya omuntu bwafa hijja omuntu bw'abanga afudde nga takoze hijja nahsul au najidu man yanubu anhu tufuna omuntu asobola omukolera hijja naye nga labda yakuna kad hajja min qabl nga ye yakola hijja kubanga hadha husila ala nabi sallallahu alaihi wasallam ala zamani yakola ku umra nga amanyiyo hijja bagamba hijja so si umra hijja alladhi hajja kwa kulizo kubakola hijja basi okujja nti basimbe ku layini ngachi sikitegede mukaga tusobola okulondamu oba no priority yo nesoko esooka tugisosa mu family ati ngamba family bali mukaga bakola hijja omwana we yasooka bijira mu madaala tuli mugamba nti musajja ne yajikola naye ebigambo tabitereza bulungi nedda sebo anti kati nahsulu ala man asobola okubanga akola ekyo alladhi huwa mahirun bidhalika ana asobola okubeera nga yutqinu dhalika nga asobola yes nga tusobola bimubuulira nti ojja kugenda okola hijja naye olina okuleeta talbiya alhajj olina gireta niyabatan an dhalika so ne yewakira mu sura kakati sebo ekyo kitunuulira ate era chances zino zijja zitambula tadarrujan tutandikira ku mwana omwana chance bwe mubuka nga tewali then nga tulyoka tugenda kubaddako kyabenganda baliwa batata abatu netu oba basenga so teki depending oba mkyalo ba musajja alimuhimu omuntu yonna so ate imamu ekyo kigende wa imamu luvanyuma lwa kubanga mu family tubuliddwa wa imamu tukisindikayo nga mu family tumaze kola ki tumaze kubulwa bwe tuba nga tubuliddwa tugamba nti ayina imamu we ate imamu yali amumanyi bulungi katusigire imamu oba se ekyo idha kunna naqdir nga tetulinayo mulala gwenna gwenza kuwa tusooka ne tuwa imamu n'agenda akola hijja yes fayahujju thumma al-aam al-muqbil nadfa lahu lilmayit fayahujju anhu netujja mu sente za mufu netuwamu imamu akola hijja nga siwakika anti oli imamu we idha wujida al-istita' ma ittifaqi al-waratha singa tusanga ngo obusobozi weebuli ate nga n'abasika bakikanyizaako fala mani bono kisayiningako
anti kyekyo wuliriza bino ebyokufa birimu okulumirirwa gwe bw'otamirirwa twalumirirwa oli afudde naawe olwo weesimidde bunnya gwate kuggwe kiyinza okubeera waasi kyekyo naye mubiri eri ate bimugasa tebabitunulamu ebyo naddala nga bitwala ssente kati ebyo byaki tetwagala kumanya nezakabaso naye nga bino ebitaano byetwogera bino byetuliko saawa zino byonna oba nze oba ani yenna abaafudde byebirina okusooka okulembezebwa nga gwe gwojjanga last priority gwagenda okujja okufuna ku mali y'omufu naawe omwana gwazaala byonna bino birina kusooka kumala kuggyibwamu gwe n'olyoka ojja oluvannyuma naye nagamba ekyennaku mu Uganda wano mu Uganda tusooka kumanya nze ntutte ki nga tonaana kumanya mufu ono afudde abanjibwaki nga noli awo ne mu byotutte ogenda okwesanga ng'ate mwemuli ate omulina okuva mu hukukul ainiya mulinde n'omufu abadde alina babanja bana asasula n'omujjako bemugamba kiwulidde owulidde n'omufu abadde alina babanja abana basasudde ayogerera mu maali ya munne ndowooza olaba abo be bantu kati betugenda okuleka naye nga tumaliriza dakiika zaffe simanyi tulinayo nga 2 okay kali katumalirize ne nadhiri wekweyama manyi tulina ebigambo bibiri naye kye bayita nadhir ne kye bayita wasiya okulaamira oba okusuubiza ekisuubizo n'ekyeyama byanjawulo abantu bangi tebabyawula yes nedda ssebo okusuubiza mubeeramu kyetwandiise taalil lalla ontegedde bulungi nti bwe binaaba bigize bwe binaaba tebigize kitegeeza kyekyo nti tawakafu kiba tekisobose kakati kyetugamba mukyo nti omuntu yenna bw'abeera nga yeeyamye okubanga akola ekintu n'okyeyama n'osaba nti ekintu gundi ngenda kikola bwe nti oteekeddwa okikola kati waliwo nabeeyama ng'omuntu afudde naam nja kuweerera abaana be nga kyeyamye n'agamba nti bannange abadde mukwano gwange abaana be nja baweerera ekyo nkyeyamye paka lwanaamala okusoma hadha fi dhimmatihi naddala idha kana qadiru alayhi waliyo abalina obusobozi nga obusobozi abulina kyokka ate abaana n'abaweerayo taamu emu n'amala n'abatuuzaawo n'ataddeyo bakwatako wadde naye ng'ate yakyeyama hadha fi dhimmatihi bw'obanga olemeddwa bazzeeyo eri bannyini bo okusinga okuttira abaana bano oba kategedde bulungi abantu abali mu kuziiko okutegeera nti basoma nga tebasoma bazzeeyo eri abalina obusobozi babakole ki babagabane babasomese okusinga lwewetikka omugugu awo oli awo ate ogwakulemerera nga tasoma nsibuleyo omuntu omu yeka allah kansibule mukyala wange omu ku bo ayitibwa Hajati Nabira tuli naye awe kawempe mashallah saba Allah ekitiibwa amukuume naye ne bakadde bange kkiriza nabo mbasiibule bakadde bange bwe bali anti nsabye mukadde wange Sheikh Sulaimani Kalungi ne maama wange Nakivumbi Azida nabo mbatumiddeko inshallah bebaza okuwuliriza barakallah Bale FM kumusamu kuzimenda ekola eri omuntu wa bulijjo programu manyi kusiramu balolira nulida amabanja wakati wona abantu nulida amabanja wakati wa mwanadamu ni Allah subhanahu wa ta'ala Sheikh natuulira amabanja ataano kukinyi kwendawuliriza agayina okusasulirwa ng'obudde ekawa enteekateeka ng'ogawandiisira abantu bagamanyi atugambye eswala nkulu nnyo okusiiba atugambye kubaga Allah agakubanja eswala tubagenda gikusalira iyo ndowooza oba oluguddemu sisuubira nti bajja gamba mujje musali tarawiya mujje musali jumaa zaatasaala nebisigadde naye sheekh atunyonyodeza katugiwaayo hajje tugiwaayo okweyama tusobola okuwaayo osobole okufa ng'oteredde bulungi nabwe ekitiibwa nange tufe tugezeeko nnyo okufaayo nnyo ku bintu Allah subhanahu wa ta'ala byatumanya tulinako obusobozi tuleme kubeera nga tubigamba inshallah kubanga inshallah tumanyi olunaku lwogenda kubeera ng'olumba masaka Allah subhanahu wa ta'ala Wakito Sheikh tumwebaza naye nga tubeerabira nti programu yaffe badde okuteekerwako
aba Victoria Regional School bagamba nti